Ssaabasajja bwe yasimba okunonda okubeera Katikkiro nga yinginiya mu bizimbe ne mu nguudo, nalaba ng'ekyo kimpitiriddeko kubanga nga siraba bwenyiza kutuukiriza mirimu gyange mu bwayinginiya. Ate nembeera ne Katikkiro nga n'ekya Katikkiro kyetaagisa essaawa nnyingi nnyo, ebintu bingi nnyo kubikola. Naye ate ng'Omuganda, era ekyo nakyogera, ti ng'Omuganda ava ebaka eyeddira effumbe galinnya ebaka nga siyinza kutenguwa Kabaka bw'aba annonze. Noolwekyo bwe namusisinkana ne mugamba nti Ssaabasajja nsiimye nnyo okunonda okuba Katikkiro, naye ndi bize nnyo nga mu mirimu gyange ng'obayingina, kyenva nsaba tuteekewo ebikomo mu kuweereza. Luli tebyaliwo. Ne mugamba kaakati ekisanja kibeerenga kya myaka 40. Ne tukkaanya era ne ntandika okuweereza. Emyaka gyange 40 bwe gyatuuka bwe giti n'ensiibula ne ntandika okwogera, era nayogeranga ne ŋŋamba ti bannange emyaka gye twategeeraganako ne Ssaabasajja egyange giweddeko, era nze kati obwa Katikkiro ngenda kukola ki? Ngenda kudda nzireyo mu ofiisi eri ey'obwayinginiya ntambuze emirimu gyonna gye nali nkola. Era Ssaabasajja bwe nakimutegeeza nti mukama wange n'ensiibula ne ŋŋenda mu kutegeeragana, n'olwekyo sibyalimu byakungoba oba biki. Ate munnange kati nti naawe COVID nawe olaba yaleeta ebizibu. Ate tewakyaliwo nnyo kaakati ebyo, engeri ffenna tubeera eyo waka, obeera wakaawo nakiika bikyali. Naye ndowooza ebyo bwe binaddawo ne tuddayo okutereera nga n'ebino ebibadde amateeka gabaddewo nga gakendedde, tujja kuddamu ntambule nabo oba tube nga mbasisinkana. Naye kati ekiseera kizibuzibu kye tulimu ddala tekisaanye, kubanga omwana Omuganda ateekeddwa okwambala obulungi n'ebikka bulungi n'aba nga tali muntu tasasamaza muntu yenna. N'olwekyo ekyo obuvunaanyizibwa obwo bugenda kufeera abakadde b'abaana abo, nti abaana tubabuulirire, baana bambalenga nga batandika okwambala, baleme kwambala obwo obumpi bwe butyo, okulaba nti ekyo si kirabika bulungi mu mpisa zaffe ng'Abaganda.